Anti omwana enjasa bingubwaitasa ako Pallaso musimu wa kabaka kakumi na musanvu buli omwakibaga mekire bakuna tupasa nga tubadigiza nga tubacamuza omusajja enjabasabakulu omusajja chocolate face omusajja muwanvu asinga omusajja asinga nemakono omuwanvu Bachali bange mwena. Yeah man, I love you too. Bless them, bless them, bless them, bless them. Yeah man, ladies and gentlemen, the media, bafani bange, I want to thank you so much. We have come in the rain and waited in the sun. And I want to appreciate you all for being patient. Inconvenience ne delays sivudde mu kubeera nti originally twali twategeka mu gym wa Ham's Fitness gye twali twategeka naye mwazze bangi ne musukka ku be twasuubira so ne tugaziwamu ne mwongera okubifuuka binenemu ddala ddala. So the reason we gathered here today is to announce Sanyu Festival on 17th of May at Lugogo Cricket Oval. Njagala okubajjukiza nti kino ekivvulu is more than just music to me. Ngenda kuba celebrating jane yange abagimanya batandise nange mumanyi okuva nga likwizo bagambye tuva mu campus atu natandikira mu Leon Island Music Empire nenzira mu Deep Roots, I think mu America, nenzira mu Good Life, nenzira mu Team No Sleep, nenzira mu Team Good Music. Nekati I represent fully for Leon Island, Good Life and Team Good Music till we die. Yeah, man. So, olugendo luno tujaguza ebintu bingi, ngenda kuba njaguza abantu bangi badde bambuuza lwaki sanyu kubanga njaguza resilience kye bayita okulemezaamu enteekayo geero mazo wanga. And that's what it is. I'm too sorry for all of you. Abalina obulamu obwokubiri nga you are just living through life. Me, I'm actually feeling life. So, olumu mujajinga bannange but abantu muyige okutajajinga abantu omuntu alivinga obulamu bwe nga ali unmolested yezuule. So, njakuza okulemezaamu, njakuza ebirooto byange. Naliko mu makomero eyo n'enzibirizanga nendaba abantu mu kisaawe nga bayimba nga nze nnyimba. It has come true. Natulanga ekawempe and we dreamt with Weasel nga recording up a cassette. I think we were about 6-7 years old with Weasel nga tukubese fully and tuzibisa amajiko ne recording up a cassette. That's how we recorded our first music. So then Njabuza also the incredible community in Njabuza, because I didn't get this much love in America. I've received it here. So I celebrate you guys. Thank you for standing with me. Success yange tebadde overnight. Ebadde ng'ekizimbe eky'amaanyi tebakizimba kiro kimu. Gizimbe mpolampola. Mwena mulabye, I've traveled the world and made good music. I am not calling you here to explain anything because the music has already explained to you. And when I say good music, tegeeza music gwe tuyimba najjanjaba emitima, gwe tuyimba abaana ne basoma, gwe tuyimba n'osala keeke, gwe tuyimba akayimba ne kakuba ku radio nga ne maama wo wali n'otasuka kusooka kuvaawo kakwe. Yeah man, so we celebrate every artist. I want to thank very much in the most humble way Radio and Weasel for believing in me. Yeah, man. Yes, thank you. My experience. Yeah, man. Tugenda kulaba. Kale twahaga.
I appreciate radio and wisdom. But I'm the meeting Nneebaza nnyo radio and wisdom. Ne bakwano bange bonna bambirivingira okuva gye nvudde mu lugendo lwange. Nze when I reached America, sayinayo mukwano, sayinayo Luganda, sayinayo taata, sayinayo mama. I was welcomed by strangers. Each one of my meals was given to me by a stranger. So I want to thank all those people. When America, this is what we became. We've come a long way and we still have a long way to go. So I thank you dearly. Njagala okwebaza people that we have walked this journey together with. Ngashipa Karungi. We made hits that rocked the world. You know, we started a mighty ocean. It starts with little drops of water. And we together made a mighty ocean. So I salute you, Queen Kama. I salute Dr. Jose Chameleon, Okubeda, the greatest mentor of the Nakaba name of music. A good friend I've had. Njagala okwebaza AK-47 olw'omulimu nego yakola n'ettafaali lyagatta ku Uganda music industry, especially in the sector of dancehall. I wish he was here to see this. I wish he was here to build the dreams with me. Unfortunately not, but RIP. So mvudde kubite kana akakumba nkujikize nti amasasi tukyagawanda gazza. You know what we talk about. Njagala okusalutinga also Jeff Kiwa in a special way. Webale kubeera early time manager wange. Nali amateur bingi bye nali simanyi. So mbirivingiramu kyamininga kingi. Tuyinza okuba ebitwawula byali bingi. Nebyali bitono ku byali bitugatta. Era nsigala nkuwa salute yo ne nkugamba thank you for the contribution to my career and who I became. Njagala okwebaza manager Gizi yonna gy'oli nkwagala nnyo. Hatboy Swale. Njagala okwebaza kyali wange Ivan Killer. Ivan Killer. Adeba mulabeko. Omusajja ono mwebaza olw'ensonga kila mukwano gwange yasooka nga n'akatuuka e Uganda. Twayagala nanga tebirimu ssente, yafuuka kyali wange ne tukuza Oluganda. Tubadde twali ffenna ne tuli emmere y'amamashanazi ey'N3,000 paka lwe yatubanja emitwalo nga 8. Naye ne tuvuunuka era kati yeffe aleera mu mulabi tutambudde naye tulinye naye ennyonyi twakaba naye era tusabika naye. So Killer, I celebrate you. Lwaki mbajja kuza mwenna kasooke mbabuulire. This is marking 10 years okuva 2014 lwe nakomawo mu Uganda to start my professional music career. Sabantu bonna bementioninga nina okubajjaguza kuba olugendo terubadde lumpi. Bana abantu bakole meeting emu. Bale tusiriikirire. Njagala okwebaza mu churches, Eventix, especially Bijou, Isram and Felicia, the whole family. I remember one time nali puzzled my music career and I don't know what's next. It was very devastating when I went to Soma concert. Those are Chibalaga, but losing about 150 million at that age, it was one of the biggest career blows of all time. Then I took it up Bijou, ne Isram, ne Twali, ne Mimi, ne Bijou, ne Isram, mu parking the governor. Nembasaba banzikiririzeemu tebambuuza kintu kyonna banzikirizaamu olwalira baddabuuza mu churches bakola ki bebyo bye baakola nabasanga nga I am lost nga amawulire g'ebiseera ebyo siganaga kati nga gankubye okufa eweri obijjukira. You remember everything. Nga gankubye nga gansiriziza nga there is nothing next for me. I
that's when nasanga mu churches ne babishu bampa cookings ezasooka okunziza engulu ne bampa Johnny Walker tour ne tugenda around Uganda ebiseera ebyo nga bampuba million 3 but I was so happy. I came back alive nenzira nenkolayo ku videos obupya nenziramu nebeesibako mpola nemwiga okunjaga mpola nengera mbeebaza nnyo. So in this njagala okwebaza ba sponsors bonna njagala okubaza Vira Forex, thank you. PDS Telefine yaffe mwebale nnyo. Bano bemmenya banjiriddewo omubiri nga tebansabye yadde olwataano, buli kye bankoledde nga muganda waabwe. PDS Telefine, NBS TV Sanyuka, thank you. Omukulu Kim Kalisa, I appreciate man. Zize nga nzimba banji tuzze tuzimba nga nabo mpola naye bwe tuzimbye nga ne tutuuka wakati ne batusalira emisango oba naffe ne tugibasalira mu ngeri emu ne tulemagana ne NBS Media ne Sanyuka teyeerabira nti nange ndi muntu. Tulina okujjukira nti ffenna tuli bantu. So njagala obajjukiza nti abo bambeereddewo Bukedde TV, I appreciate mwebale nnyo. Njagala okwebaza beneerabira mujja kunsoza. Njagala okwebaza Galaxy TV ne Galaxy Radio zina kikonkone mwebale kutwagala, mwebale kubeera naffe ebbanga lyonna. Nammwe mwongedde okulaga nti no Oluganda bita newelikonagana tebyatika kuba tukonagana. Waliyo abamu eyo nga bo bali so fragile ng'ate nabo bwebakebera balina ensobi nnyingi, naye nga Oluganda lugamba tosoma mu ggwa lya munno nga nawe olina ki nga nawe olina eriryo kati waliyo eyo ng'olina eggwa naye nga yagala banne balabe erya munne. So mwena njagala okubagamba nti we've made hits together. I want to thank God okumbeererawo kuba nina ebifo ebimu nga namwe temwali nzijjayo nga Katonda yanzijjayo. Nze nabeerako nzeko emyezi 8 bayitayo ku Shannon Valley Detention Penitentiary Facility ne banzigalira emyezi 8 nga ndi bwomu nenwanako n'obwongo bwange. Naye this is what we became. Rome wasn't built in one day. So nsalutinga bonna bafole soldiers baffe radio Cage AK-47 Humphrey Mayanja, nsalutinga muganda wange Flint Fire, njagala okusalutinga Gladiator mu ngeri ey'enjawulo. Sebo muganda wange Wisomaniso, bwe mwalinnya ennyonyi ne mugenda tomanyi kyasigala eno wasigala fire. Allahumma swalima eno wasigala fire nga akutta omuliro. Naye muganda wange Gladiator twali ffenna, we handled responsibilities together. Ambeereddewo nga muganda we on my downs, andabye maziga, andabye musanyo. Bangi mumbuuza lwaki njagala nnyo Gladiator kuba baganda bange bwe baava awo yajjira wennyini n'abeera nange nga tebaliiwo n'ambeererawo. Mukimanyi alinamu ne kasente ne tukalya, ate nange ninamu kasente agaga kwagala na Gladiator. Soko John waliyo eyo abamu baddeyo ne bagamba Mayanja family baagala nnyo sente, kati Gladiator bamwagalako sente. Njagala obawulire nti nange nkuwa. Aboogera tosobola kutuuka kubalira nga toli munene, ate ono ambupi munene, ate general eshegeke. So kati kiyinza okugamba ab'ebigambo basobola okwogera kubanga oba oyogera gezaakola woosa omuntu okako. Sente alina bw'oyagala ku sente asobola okuweerawo omusajja bw'omulaba asitula kalina kyokka mugamba talina sente. Sebo Gladiator
bakujukiza naye nga tubajukiza nti 17 Mei buli kimu bannamawulire embeera twagisabidde webalenya essaala muganda wange essaala katonda nagukakanya Saalongo Siraje bannange bakama bange tukimanyi bwe tubadde tujja waliwo abatwegaseemu abanyakuzinyakuzi temunyakula ekkooti ya gold Saalongo nomulekaddeyo nekkooti ye temusipesa lyolabano lya $10 nga $10. This is pure gold temusika ekkooti ya Saalongo Nneebaza Saalongo Siraje olw'okubeera omanyi ennaku zino abatono banene ng'ate abanene batono kati onoomuki onoomuki olyawakanya bakwata okubira abanene ate osanga nga ku simu yaliko bwe mbagamba nti bwe bankwata nkubira abanene mbantegeeza Saalongo Siraje bulijjo ayagala okumanya omunene ali emabega wa Pallaso ne Pallaso yendwa ati Pallaso oyo naye ono kuba mujja ng'atundayo epeesa limu tujja kubatundira amapeesa ekkooti yalina amapeesa mangi kuva bulengaawo najja ng'atundayo limu ne tumala ebizibu so Saalongo neyanza bambi Saalongo ambeereddewo Saalongo bannange nsaba onzikirize nange nkube mu lugogo ne Saalongo lugogo awooma atya mu kibuga nze lwakuba managinga Pallaso naye nange nguze tikiti za $5,000 amumwagala naye nga temuwagira tumuwagire era Pallaso nguze tikiti za $5,000 Pallaso muyimbi wange ate nange anyumira manyi waliwo ekintu kyagalabirange tekikolaki tekikunyumira ate agamba wano pasita muyimbira bulungi aliko omukono abagamba Pallaso ayimba bulungi emikono abagamba atakunyiza lugoga emikono lugogagera kubonga abaganda yange tetwasiimye dda tufukamidde tukusaba towekyusaamu odezekiika n'emu kubanga osobola okwekyusa ono musimbe esaawa nga ayinza okukyuka ayinza okugamba kwana akajja ayinamu abantu bakabya nziba kalinga bino byabaki anakize naminaku emwagala nyo Pallaso emwagadde abayimbi abalala ebaline Saalongo njagala okwebaza tetubadde tubona Lipanda fully Tuzeni my young brother nkwagala nnyo Brown bless up muganda wange nkwagala nnyo olw'okuba tubadde ffenna ngatto nfunyemu ebitiibwa nfunyemu omukwano nfunyemu ebitiibwa ebimu ne bimpanika n'abamu ne babiwakanya otegeera osobola okufuna ekitiibwa omuntu n'akiwakanya otegeera oli asobola okuwakanya ekintu n'ofuna ekitiibwa olinagamba nti ye king of the east kyokera gwe nawakana okiraba yesaka free boss ate nagwe nawakana naye its okay kuba nange nkyabuusabuusa baddala Napoleon yali emperor siri sure history tulina okuddamu tumwetegereze nga kasoba ddala Napoleon yali ki emperor kuba nina okwetegereza ndabe so nfunyemu bingi emikwano n'essanyu n'ebitiibwa nomantuma king of the east saka free boss njagala okwebaza kabaka wa Buganda ayisa abasajja kabaka wa Buganda awangaale ne mama Nnabagereka agerekera Obuganda n'owekitiibwa Katikkiro asigale ng'atukuumira Ddamula nsagala okuyisa obubaka buno nga mbutuuseewo omukulu taata waffe kabaka wa Buganda nkwebaza nnyo olw'okunsiima n'okwatako mu ngalo baffe n'ova ne mu kkubo lyo
nompita ku kazindaluko nonyaniriza mu ddoboozi lyo naliwulirako taata wange nzaani mutabani wa mayanja mujikulu wa Japani eyeebase Ssingo ajja nayimbako mu maaso go. Si kya buli omu. Abantu bangi bene bosinkana abamu n'otabalaba nabbalaba. Waliwo n'abansinga amaloboozi, waliwo n'abansinga okulabika obulungi, waliwo n'abansinga okuyimba, bene bonna abalabye. Naye nzaani omugabi mulindwa nompita mu maaso go. Ayisa abasajja ekitiibwa ekyo kiddire Obuganda, kiddire famire yange, kiddire emikwano gyange, wansiima mu bavubuka ab'omulembe guno. N'otongera essuubi nti era ojja kwongera osiimeyo n'abaki kubanga omulembe wali osiimye mugumu. Naye guno gwe guba abavubuka bennyini ab'omulembe guno omutebi. Era nkwebaza bannange okunsiima kwajjirako ebintu bingi, kwajjirako ebirabo, kugiddeko amakanzu, kugiddeko enkoko, kugiddeko ebigambo, kugiddeko okusoomoozebwa. Naye era kiri nti ennaku tezidda mabega. Olwo twali tujaguza mazaalibwa gaani? Mazaalibwa gaani? Era tusigala tumujaguza. Ayi Mukama mutukuumira muwangaaze emyaka obukadde n'obukadde katabalika.